Munagire bino biveewo. Sasira. Wabagamba. Wetusanga sakola kumutwala n'ebintu. Gana matoke gatwale waka njaggalya. Gano gatwale. Twale waka. Tomo yakala. Yes, all right. Tutandikiddewo ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Government esuspendinze etteeka lye tuyise trade order erisuspendinze okumala akaseera, erisuspendinze temporarily. Ekyo olina okitegeera, temporarily oluvannyuma lw'okwogerezeganya ne ba stakeholders abakwasaganya ensonga eno, aba buyinza, abavunaanyizibwa ku nsonga zino. Ne kati ebibuuzo bingi bye tulina nga bannayuganda, saako n'abasuubuzi nabo bennyini nnyini abayonoonereddwako ebyabwe. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuwuliriza gwatannatuyungako, kusaba kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Mbalamusizaako nnyo mukuliko obwakedde, kansubire nti ebintu byabatambulidde bulungi nnyo. Ngenda maaso n'okwebaza mmwe abateekayo omwoyo ne mugenda maaso n'okuba nga musheyalinga ne mujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe eri bannayuganda. Mwebale kusiiga kifaananyi kirungi, mwebale mwenna abakola omulimu ogwa ttendo ku channel eno, abagisheyalinga ne basubscribinga, mukola ekintu ky'amaanyi nnyo. Kaakati gavumenti eri kazito era eri kattu oluvannyuma lw'okuyisanga amateeka mu bugenderere nga tebamaze gatunulamu, nga tebamaze gayisa mu stakeholders, nga tebamaze gayisa bannansi, nga tebamaze consultinga bannansi. Kino kibalaze obujega, kibalagidde ddala nti bajega abagenda maaso abakwasaganyiza akakiiko akabaga amateeka gano ge bateeka mu communities. Ebiseera ebisinga weesanga nga singa abakwatisagana amateeka oba abateeka abapurayinga amateeka gano babeera batumbaavu, kitegeeza eggwanga lye ligenda okusafalinga. Singa babeera batumbaavu mu kubaga amateeka gaabwe nga tebasoose consultinga, nga tebasoose kulaba negative effects zinza kuva mu mateeka gano, kitte oba kisasika eggwanga era ne kiriteeka ku matigga. Kati bwenjogerera akabanga akatini ak'ebbanga ettono etteeka lino gye libadde ligenda maaso n'okukola n'okupracticingibwa mu bannansi, okimanyi nti no ekonomi ya Uganda eserebe era ekudde wansi. Ekyo badde okimanyi? Twebuuza ababaga amateeka gano intention ki ze balina, what are their intend nga bagenda maaso n'okukola amateeka gano, kubanga bagakola nga bagakoledde muntu wa bulijjo, bagakola nga basinziira ku actual situation ebira mu ggwanga Uganda, engeri obulamu bw'abantu gye butambulamu, oba basinziira ku bulamu bwabwe. Buno bu business obutono bwe bazze balinyirira, bwe bazze bamenya, bwe bazze bakyoboola nga tebabalamu makulu, oluvannyuma lw'omwezi ogumu nga bagenda maaso n'okudemolishinga business z'abantu, bakitegedde nti economy teyimirirawo ku bizimbe. Economy eyimirirawo through sustainable small businesses, through chain, nga sente zino zitambula okuviira ddala eno ku muntu wa wansi paka ku muntu wa waggulu. Ekyo nsiba nkibagamba era nakibagamba dda ne mbawoninga ne mbaga gavumenti egenda maaso n'okubeera nga yonoona business z'abantu, naye tugenda kufeesinga kye bayita economic crisis oba economic depression mu ggwanga lyattu Uganda. Kati batandise okkirozaako abanene abali waggulu, abantu abasinga abagenda maaso n'okukakatika ku bannayuganda amateeka gano babeera n'ebigendererwa byabwe nga bino wammanga. Abantu obiseera ebisinga abakola investments nga bateeka investments ewantu, gezanga ebifo by'obutale nga babwezimbira obutale bunassekinnoomu nga baagala bugendemu abantu, ne bagenda maaso n'okuwabira gavumenti okusindiikiriza abantu nga basuubira bana abagobako ku makubo bajja genda bayingire ebizimbe byabwe, bayingire obutale bwabwe. Ekintu ekikyamu era ekiganye engeri gye bakibalamu si bwe kiri. Nze ngamba abagisa amateeka gano bagateeka mu nkola baba beesulise eva nga bagenda maaso n'okuaplayinga amateeka gano ku mpapula.
olw'ensonga nti toyinza kuddira muntu alina capital wa bukadde alina capital wa mitwalo 2 agende mu apangise ekizimbe luumu yakakadde kamu n'ekitundu bukadde 2 gomanye ekyo kyekitegeeza. Kati lwaki nkugamba nti no gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eri Katyabaga? Kubanga babadde bayisombera lumbe lubatwala, oba ani yabalabudde teryamanyi, oba babadde batuninga Yugi Update CV tetumanyi, oba ani yabasharingiddeko. Kubanga abantu bano twebuuza, abantu amaze okubanga bayonoonebwako ebyabwe, bizinesi zaabwe ezoononereddwa, bo bagenda bakola batya? Gavumenti twetaaga okumanya era twetaaga mu bunnambiro eddemu abantu abatuuze bayonoonedde bizinesi ki kye bazzaako, ki kye bagenda obbakolera oluvannyuma lw'okubanga bizinesi zaabwe ezibadde zibayamba okubeerawo nga famire, okulya, kwambala, school fees bamaze zisaanyaawo. Gavumenti ki kyegenda okukolera abantu nga bano? Tusuubire information okuva mu office ya Prime Minister nti abantu bano bagenda bakompensatinga. Ebyo byonna twetaaga biwulira okuva mu gavumenti. Wabula bwe babadde boogera mu Parliament, Minister David Bahati nga badde awo ensonga ku kigendererwa kino mu Parliament, tayogedde ku nsonga ya compensation olw'ensonga nti batugambye nti temporarily bakiyimiriza, ekintu ekiyimiriza temporarily ekitegeeza bakiyimiriza mu kaseera buseera naye nga bakyakiriko. Tunuulira business mmeka ezoononeddwa, gavumenti mmeka ssente kati zeefiirwa zeyina okuyingiza. Abasajja balabye nga bizinesi zaabwe tezikyakola ez'owaggulu, kubanga bizinesi zaabwe okukola kkiriza obagana kitandikira eno wansi mu buno bu small businesses, ne bugenda nga bukula, ssente wezivaawo wezambuka amadala wezigenda ku bintu ebirala. Wezityo engeri mane gyesaturatingamu biralamuko. Kakati akabi we kajira gavumenti kwasa buyinza bantu batoole nga tebamaze consultinga, tebamaze kitunulamu, tebasoose kutunula how effective is it, how negatively does it affect the nation, how does it impact negatively the citizen of Uganda. Abantu temubatondeddewo mirimu, balakinga business opportunities, temulina mirimu, temulina factories emutonzeewo, abantu nti bakole emirimu ate ne gibeetondeddewo mwagalo gisaanyaawo. Ekintu ento lino kibadde kikyamu nnyo era ffe tubadde tukivumirira buli lukya entakera. Twewuunya okubanga gavumenti yaffe erabira wala, oba eyina baministers abalabira ewala abateekisa amateeka mu nkola, baagala ogakakaatika ku bantu. Nabo kennyini omuntu akusindiikiriza takolangayo wadde ne ka bizinesi nakamu bulamu bwe, era singa bamugoba mu gavumenti aba aweddeyo naye agenda mu maaso n'okukola order bazumbulule bizinesi z'abantu bazoonoone. Kakati mugenda kugamba ki abantu nti mubiyimiriza olwo bakole ki? Tunuulira ebintu bye mwonoonye, tunuulira buli kimu kye muzze mukola. Abantu mugenda baddawa, mugenda bagamba ki? Mugenda bagamba sorry twali tetumanyi. Bibuuzo bye twetaaga okumanya. Sawa yonna wandiraba minisitule emu ng'ekkirira ku ttaka, sawa yonna wandiraba nga waliwo agenda maaso n'okuvunaanyizibwa mu kino gavumenti erina okubaako gwekissaako ekipaatiikeko omuntu omulala. Kati gwe tomanyi kasattiro kali eyo, tomanyi kasattiro kali eyo, kubanga emberenge eyagaze dda. Bagenza okulaba bizinesi z'abantu zibalirwamu obukadde n'obukadde, omusolo gavumenti geefiirwa okuzimba. Uganda tetunatuuka ku standard eyo. Tulina okugumira ne kye tuli, tulina okukkiriza. Buli gy'okoma obutakkiriza mbeera ki gy'olimu gy'okoma okukkirira. Waliwo ekisaawe ekituuka ng'olina okukkiriza situation n'embeera gy'olimu, no obeying with the situation, n'omanya nti kati kyekyo ekiriwo n'okkiriza. Once you realize your situation, ojjazza okukaluma ogiveemu. Naye buli wogenda maaso ng'olwanyisa embeera eriwo kati. University bagirwanyisa, economy tebagirwanyisa, kyo gavumenti yaffe kyetamanyi. Economy developinga yokka.
toyinza gamuze njagala kuboominga economy tebagiboostinga. Singa wekyali singa olaba nga tulina muno obutiba obukuba ssente nga tusobola okuprintinga ssente zonna ze twagala tusobole okucaping up with economy to stabilizing economy y'eggwanga Uganda naye olowooza lwaki tekisoboka? Olowooza lwaki tekisoboka? So ebintu ng'ebyo mubirowoozeeko. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuuliriza gwa tannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati kambawe ku chairman akulira abasuubuzi bonna mu ggwanga Uganda mu bigambo bye bawandiikidde ministries ez'enjawulo ke kalembekereza ano y'ensonga lwaki olaba abasajja batidde bagumudde. Omusajja awandiikidde ministries ez'enjawulo ne ba personnel bonna bavunaanyizibwako atuuse n'okuwandiikira CDF Muhoozi Kayino Lugaba lwaki agamba nti lwakuba ono yakulira amagye ate nga n'amagye ge gadde galabikibwako mu field nga gagenda mu maaso n'okubaakinga abagenda mu maaso n'okudemolishinga bizinensi z'abantu. Sooka omuwulirize n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo gwe mukwano gwange ampuliriza. Bannayuganda mwenna mbalamusizaako mwebala obuweereza bwe mukola ku buli mutendera. Erinnya lyange nze John Kabanda, nze ndi pulezidenti w'abasuubuzi mu ggwanga lino lyonna. Nzize okwogera ku nsonga y'abantu ababadde bamenyebwa bizinesi zammwe okwetoloola eggwanga lyonna. Naye mbasaasira nnyo mwenna abakoseddwa n'okubawa essuubi nti ebintu byammwe byonna ebiwambiddwa bigenda kubaddizibwa. Tuwandiikidde ofiisi zonna, twawandiikira gye byatandikira nga Idi wa Kampala, ne tuwandiikira ba kaawo bonna, ba meeya, ba all town council persons, ne tuwandiikira ba town clerk, ne tuwandiikira ba RCC, ne tuwandiikira ba chairman b'ero C5, ne tuwandiikira minister, ne tuwandiikira owekitiibwa president, ne tuwandiikira defense. Lwaki twawandiikira Mwami Muhoozi? Kubanga amajege gabadde gatambulira mu bikwekweto bino era nga tumusaba tegaddamu ngeri bwe bagasitopinze. Ne tuwandiikira minisita wa Kampala gye byatandikira bino, ne tuwandiikira prime minister, ne tuwandiikira minister wa trade, ne tuwandiikira honorable the speaker wa parliament, ne tuwandiikira minister wa local government. Ebyavudde mu mabaluwa gano gonna ge tubalaze ye minister wa local government otuwandiikira ebbaluwa eno. Bwe yatuwandiikidde ebbaluwa eno ne tugenda mu lukiiko, era olukiiko lwatudde olunaku lw'eggulu lwasazeewo nti ebikwekweto byonna ebibadde bikolebwa ku bantu bonna okwetoloola eggwanga lyonna byonna biyimirire. Era ebbaluwa eyo ogiraba wano, President Federation of Uganda Traders Association zifuta Tutula Kampala. Era minisita olukiiko luno twalutuuliddemu ddala ebbanga eryamaze olunaku lulamba. Terms and conditions nezikolebwa nga ebikwekweto byonna biyimiridde era nga tugamba okutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 olukiiko lugenda okutuula nga 7 May lwe lugenda okusalawo oba ebikwekweto byonna biyimiririra ddala oba biddamu. Bwe biba byakuyimirira ddala bikome obutaddiramu ddala. Bwe biba nga byakuddamu era nabo balage bigenda kuddamu batya, so si mu bumenyi bw'amateeka. Bino ebibadde bikolebwa si trade order, ebibadde bikolebwa bubadde bumenyi bw'amateeka. Ng'abakulembeze b'abasuubuzi tetuyinza kukkiriza oyo impunity. Era bw'otunuulira ebifaananyi biri wano wansi, byonna twabadde twogerezeganya ku nsonga zino ne tuzikanyaako. Ennamba y'essimu mujja kukebera ku baluwa zino baluwa zino eziri ku headed paper ino. Bwe wabaawo impunity yonna totawana na kuba simu, genda mu WhatsApp kuba ebifaananyi yogera ensonga yo, we shall handle you. This is Uganda. Tetuyinza kukkiriza impunity ku mirimu gyaffe. Museveni ebbanga lyonna pulezidenti w'eggwanga abadde agamba nti ye muntu wa wansi era ayamba muntu wa wansi, ate kino kiri mu kudestroyinga muntu wa wansi okumumalirawo ddala. We can't allow that. Era mutwegatteko okuvumirira obumenyi bw'amateeka obadde bugenda maaso, naye nga twebaza nnyo minisita wa finance, twebaza nnyo minisita wa local government, twebaza PS wa local government ababadde mu nsonga eno okulaba ng'eno impunity eyimirizibwa.
era olunaku lweggulo twabadde n'abakulembeze b'abasuubuzi okwetooloola eggwanga lyonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo, bikuzaamu essuubi, naye ng'essuubi lya kaseera. Nze nga Bannayuganda kye muteekeddwa okukola si kwe kuvaayo ne mugulira abantu bano time ate baddemu babalinnye ku mutwe. Mulina kusituka lumu wansi ekintu kasita mubeera nga mukyogeddeko nga mukitandiseeko mukimalirize. Muveeyo mukolere wamu bukuyege. Nabagamba mutaatandike kulaba kizibu kya muntu mulala nga kizibu kyammwe. Wotaatandike kulaba kizibu ky'omuntu omulala ng'ekizibu kyo, temugenda kukyusa ggwanga lino. Temugenda kutiisa abo bagenda mu maaso n'obakolako impunity. Temugenda kustopinga abo abagenda mu maaso n'obakijjanya mu ggwanga eryammwe joba nti bo si bantu. Singa banaabalaba nga mweyawudde temulina bumu, kubanga basinga batya nga muli eki kimu, naye buli we mweyawula balaba weakness yammwe. Baddira obunafu bwammwe ne babuzannyisa okubacunya, okubabonyaabonya. Ndowooza nze ensonga oziwulidde. Kakati tugendagendako ku minisita David Bahati tule ayogedde atya ku nsonga eno. Wabadde awufulumya ekiwandiiko kino ekyokususpendinga trade order mu Uganda. Ekiwandiiko kino kifulumye ng'ennaku z'omwezi 24 April 2026. Buli kimu tugenda kubeera nga tukibasomeramu, tujja kiyitamu. Temweraliikira, tujja kiyitamu. Kandabe. Yes, tujja kubanga tukiyitamu. Naye kansooke mubawe n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Discussed here, we have received a number of complaints, including the Interreligious Council, and we held a meeting with the Religious Council members, with the Honorable Majezi at his office, with the Minister of Presidency, Minister of Gender, and discussed this matter in detail. The question of the trade order is that we want to bring order in these areas where we are operating. And government had constructed markets, and these markets were not being used, and instead people were going on the vendors. But we listened to the issues. For example, a church is not supposed to be, or a mosque, be bundled with vendors, because they are not in the business of vending. So we have suspended the operation of the trade order until we do more consultations, and we'll have a final meeting at the end of June, so that beginning of July we have a refined way of operating. We did apologize to the religious leaders, because sometimes when our people were moving during this operation, we are making reckless statements, saying this is the first phase, telling the Pentecostals that you go back to where you came from, telling the Muslims that you are making noise, so all kinds of manner. So we apologize to religious leaders. We also met the traders. And so the point is, Madam Speaker, the trade order has been suspended until further consultation has been done, and we are sure that it is going to be handled properly to achieve its objective. I thank you. Kakati mu bigambo bye bimpimpi oyo Minister David Bahati ng'agezaako okunnyonnyola akawunvu n'akagga, era ng'avuddeyo n'okulangirira ensonga lwaki basuspendinze trade order mu Uganda, era yeetondedde aba religious leaders, abakulembeze b'amadiini, yeetondedde abasuubuzi n'ebikolwa ebibadde bigenda mu maaso. Kino government kibadde genda mu maaso n'okukola tibadde following orders. This was not a trade order. Buno bubadde bumenyi bw'amateeka bwe badde bagenda mu maaso n'okukola. Era ng'agamba bagyongeddeyo until paka
nga bamaze okukola consultation mu beetaagisa basobole ensonga ogikka mu vvi then balabe ki ekiddako. Era ne bagamba nti gavumenti yali ezimbidde abantu obutale nno weesanga nga abantu bantu bagenze mu butale bali bazimbye nejjukira obutale obumu nkugambye buzimbibwa abantu babuteekamu ssente nayagala anyigiriza abasuubuzi bayingire aseti ye ekyo nakyo kiri awo naye abasuubuzi beesanga nga tebagenze mu butale buno. Kakati gavumenti erina okutuula okusayira awamu era esuspendinze operation eno obutaddamu kugenda mu maaso. Kitegeeza wona wonoogirabirako nga kigenda mu maaso ekikula kino banaabeera bamenye mateeka. Oli ku UG Update CV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Kakati bwe badde mu Parliament ababaka bangi abavuddeyo okwogera ku nsonga eno omuli Kira Municipalitant MP Ibrahim Ssemujju Nganda newankubadde bino ebigambo ngenda bisoma nga bwe biri mu lulimi olufuutifuuti. Oba katukole bwe tuti ya Ssemujju Nganda katubikyuse. Okay, katubikyuse. Asabye minisita nga mugamba what would happen to the traders whose businesses were already disrupted before the suspension of the trade order, questioning whether they would be supporting to rebuild them. Ekyenno ekibuuzo kikakali. Ekyo ekibuuzo kikakali nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Parliament ekutte omuliro. Ibrahim Ssemujju Nganda omubaka wa Kirwa Municipality agamba abuuziza Minisita Bahati ekibuuzo kino naawe oba oli awo wandikyagadde okkibuuza era buli muntu kyekibuuzo ky'addayagala okubuuza mu Parliament nti ki ekigenda okutuukawo eri batraders abo bizinensi zaabwe ezibadde zimaze okuteekingibwa ku ttaka okuteebwa ku ttaka nga temunna suspendinga trade order eno. Era n'agamba ki ekinaabatuukako munaabayamba munaabasapootinga ne baddamu ne bazimba buto bizinensi zaabwe. Kakati tubadde tukyaliko oyo bantu bangi abavuddeyo okubuuza ebibuuzo. Newankubadde Minisita David Bahati abadde yakava okwogera ng'engeri gye basuspendinzeemu enforcement of trade order okwetooloola eggwanga yonna basobole okuba nga baalawinga further consultation mu public ne mu bifo ebirala byonna byonna ebyetaagisa okubeera nga bajjamu ekituufu ki kye baba batambula nakyo. Kakati oluvannyuma lwa sanctions z'aba MPs okuraisinga concern questions mu House nti mu nneeyisa ebadde egenda mu maaso mu trade order nti yamaze dda okuimplementingibwa era ebadde eresse obulamu bw'abantu bangi nga buli destroyed nga tebannateekawo kibuuzo oba gavumenti epulaninga ki okurestoringa lost businesses. Babagamba ebyo byonna nga bikyali awo mumanyi obulamu bw'abantu bwe mubalese ku staaka mubalese bali frustrated mubalese tebalina kibakuzaako abamu n'okwetuga beetuze. Katwagala okumanya gavumenti ki kyerowooza ku nsonga eno eza bizinesi z'abantu bebagenze maaso n'okudistroyinga. Bukoli Central MP Solomon Saloweye agambye nti
Traders operating kiosk and other small businesses are suffering because the government has not formally explained the plan of the parliament. He said enforcement team were abruptly removing kiosk and goods and asked the Minister of Trade to explain how the government intend to handle the affected traders. Ekyo ekibuuzo kibabuuza kikulu nnyo, kirungi nnyo. Ndowooza waliwo akaseera bwe birina okutuuka mu parliament nga mulina kussa kimu, kubanga kino ekibadde kigenda mu maaso mu ggwanga tekibadde tekitangira bizinensi yaani na yaani, mulina babadde babayodde kakota. Baminisita batera okubeera n'obubizinensi bu assets wabbali, babadde bafiira mu kimugunyu nga basirise, ninga ffe tumanyi ekigenda mu maaso. Kati Bukooli Central MP Solomon Seruwaye avuddeyo n'abuuza abasuubuzi bano ba traders ababadde boperatinga bukiyosiki bwabwe obwonooneddwa ne bu bizinensi obulala, abano abali mu kubonaabona abasafalinga essaawa zino olw'okubanga gavumenti tegenze mu maaso na kunnyonnyola engeri gy'epulaningamu mu pariyamenti gye bali. Gavumenti yandibadde etuwulira kyebapulaningira bano abali mu kusafalinga bonooneddwako bizinensi zaabwe. Era n'agamba enforcement team babadde bagenda mu maaso n'okugyawo bukiyosiki n'ebyamaguzi ne bu bizinensi obulala. Era abuuziza minisita annyonnyole engeri gavumenti gyegenda gyepulaninga okuhandolinga abasuubuzi oba batraders bonna bonna abakoseddwa abali affected n'embeera eno. Oba ggwe minisita wano obadde osigalawo oba obadde ofulumirawo. Nagambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza, gavumenti esobola okukozesa ensobi niye ate mu kaseera n'ekulekawo gonnyonnyole ensobi zekozesezza. Zino ensobi ezikolebwa tezigenda kubeera affected na gavumenti, wabula naawe muntu sekinnomu ministry yo ejja kurigadinga ng'eyakola ekyamaanyi ennyo to the high extent okusuula ekonomi y'eggwanga Uganda. Oba okitegedde ekintu ekyo. Mr. Bahati agamba nti government had met the Inter-Religious Council traders and the minister for the presidency over concerns raised during enforcement. A final consultation meeting is expected at the end of June before refined approach begin in January. He said, adding that the government had apologized to the religious traders over the conduct of some enforcement teams during the trade orders operations. Omanyi bano bannaddiini kati ng'abasiraamu batera okuteeka ebintu byabwe byamaguzi batundira ku mizikiti ku mabalaza ngaago. Basajja bano badde tebalina nsonyi, badde bajja ne babijjawo. Kati minisita Bahati agamba gavumenti yabadde sinkanyi ba religious leaders ne ba councillors eri ba traders ne ba minister for the presidential over the concern raised during enforcement. Ne minister avunaanyizibwa ku nsonga eziba ziraizingiddwa kusinzira ku nsonga ebeegenda maaso affecting eggwanga. Era bagee bakoze final consultation, babuuliriza ekimala era bagenda funa meeting esuubirwa mu nkomekerero ya June nga tebane bakubeera nga baapproachinga mu mwezi ogwa July. Agamba government yawadde apology yeetonze eri abakulembeze ab'eddiini olwa enforcement team byagenda maaso n'okukola n'okutuusa ku ba traders mu operation eno. Kati ekyo ne kiyambirawa, twagala okubuuza ekyo ne kibayambirawo abantu abasuubuzi ba traders kibayambira. Kati ba traders kyebeetaaga sawa zino tebeetaaga bigambo byammwe, tebeetaaga bannyonnyola nnyo nga we muli sorry, kubanga nakugambye
nti waliwo ekiseera wootuuka nga tokyasobola kutoweetaaga kunnyonnyola nnyo muntu. Waliwo ekiseera ekituuka ng'omuntu yeetaagisa kunnyonnyola nnyo, teweetaaga bakunnyonnyole nnyo, wabula olw'ebikolwa bye bagenze maaso n'okukola nga byannyonnyodde dda kye bali. Kati abasuubuzi beetaaga bannyonnyola, beetaaga compensation, kubanga olwedde ne mbannannyonnyola temugenda kwesiga kazigo ku bikolwa bye mukoze, biraze impunity. Kakati ebikolwa byammwe byannyonnyodde ekifaananyi kyammwe kikye muli, kati oyinza kwerimba naffe okutulimba. Kati kye mulina okukola kyendabawo ekisigalidde ku compensating abasuubuzi bano ba traders bano n'okuzzaawo ku rebuildinga bu business bw'abantu bwe mwonoonye, abantu nga balaajanye, abantu nga babeegayiridde, naye nga mpaawo ayina kisa, nga mulaga munyumirwa bye mugenda mu maaso n'okukola. Babadde balaga banyumirwa era nga gye bujja mu maaso ejyafuuka pulojekiti yaabwe batandike n'okubbirako abantu ssente, bano bagenda mu maaso n'okukondaktinga operations. Kyokka mbutamanya nti ekonomi y'eggwanga egenda mu maaso n'okusereba. Sebikolwa nga bino bannange, we think before tulowoozenga nnyo, tukonsultinge, twabagamba simu mba musinga otegero tubasindika mu parliament, awula tubasindikayo wakuba nti mutukulembere ku nsonga ze tuba twagala mugende nazo mu maaso, mututeesezeeko mu ggwanga. Tekitegeeza nti gwasinga amagezi, ndowooza olabye woolaze nti nno gwasinga okutegera bye mukoze mu birabye, eggwanga mulinnyise bunnyise. Saagala kubanga neeyongerayo, munzikiriza olw'obudde mbeere nga nkomekkereza olunaku olwaleero. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Nga bulijjo kansomeyo abantu nga basatu abali mu comment section abagenda mu maaso n'okuba nga mukomentinga. Margaret Najjemba webale kubeerako ensonga yeewulikiddwako. Hannington Sennungu webale oteesezza. Robina webale kuteesa. Ani omulala wano? Abudara Lubwama webale oteesezza. James Tamare oteesezza webale kubeera ku Yugi Update TV. Carton 1872 webale oteesezza. Ani omulala wano tusomeyo nga babiri? Mwamin Jane webale kuteesa. Margaret Najjemba nakumaze dda oyongedde n'oddamu n'oteesa. Oyina emikutu ndaba wano. Okay, yeah. Suzangu Robasera webale ogambye Kagame threatens Americans. What is Rwanda? Poor country depends on Uganda's taxpayers. Oli mutuufu. Kati waliwo wano ababeerako ennyo. Sylvia Dike webale kubeerako entakera. Godman Lord webale kubeerako. Katoni webale kubeerako. Brian Heavens webale kubeerako. Namara Forester mwebale. Olw'obudde munzikirize enkomye wano. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV, sharinga, likinga, subscribinga.